nze Humfrey abeera muganda wange kuba tukulidde kawempaawo nga twawula nzija. Yabeeranga nnyo ne muganda wange Kaya Hassan nga bakanika amasimu, bakanika rediyazo, paka n'agendera ddala newa okutuukira ddala ogende bwero okumujjanjaba ku nsonga za kansa ate n'okukoma ku platinum twagendako okumuceekingako nga bamugambye kakomewo agezeeko ku habo waawano. N'olwekyo kibi nnyo, tufiiriddwa nnyo nze nga Shamime Malende Humfrey mulabanga muganda wange era tusaliddwa nnyo ffe nga bannakawempe. Twagala okwongera okusaasira maama ate taata Mayanja ye mukwano gwange ddala, mukwano ddala gwa kitange ayitibwa taata Sendagire, bakolanga bonna mu Coffee Marketing Board. So n'olwekyo bwe manjogera kufa kwa Humfrey Mayanja ffe nga Abamalende family ate naffe kiba kitukwatirako ddala wamu. N'olwekyo ng'omubaka omukyala nange ntuuse okusaasira kwange eri family ate ne bannabitone wamu ne muganda wange Joseph Mayanja kuba kati naye yafuuka wa Luganda kuba ekawempe twawula bwawuze nzija bakamiliyoni bali wano ate ffe amaka gaffe gali wano tukoze nabo. Okufa kwa Humfrey kunsanze era tuli mu kutawuka nga tugezaako okutuukiriza abantu baffe okubayamba mu kiseera kino eky'ekisiibo ate nga n'abalala babadde batusabye okubanga tubatuukirako ku nsonga za Easter. So kunsanze mu kibuga wakati ne ngamba nti buli kimu nina okukisazaamu nsooke ntuuke wano ewaka naye nga kitalo nnyo tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze kisa. Humfrey ebbanga lyakomerawo nga azze ku platinum awo ng'amaze okuva ebweru era wamu ne baganda bange wamu ne Kaya Hassan twagenda okulaba nga tumulambulako era awo ekiba physical interaction awo wekyakoma naye ng'ate ku masimu babadde bawuliziganya nnyo naffe nga bwe nkugambye nti famire y'Abamayanja n'ey'Abamalende kumpi enzija zokka zezisala era zezimu ku famire ŋŋundize ennyo mu kawempe ezimu ku ezo ezeenyumirizibwamu. So n'olwekyo tuli banakuwavu nnyo tusaba Mukama Katonda abeere ng'atugumye wamu ffenna, agumye maama, agumye taata, agumye baganda baffe ba Joseph Mayanja wamu n'ekisaawe kya entertainment n'ababadde bakanika naye ababadde bali naye emirimu egy'enjawulo ebulaya gy'abadde gyali nga tannaba kulwala. Humfrey ngenda kusinga kumujjukirako nga omusajja okusookera ddala omuyiiya, omutetenkanya ate omugumiikiriza nga waalabye ensobi ne bw'aba alina kyalabye ng'asobola okugolola n'agamba nti Shamime Malende oli muganda wange, kino tukitereeze bwe tuti. Muntu abadde social nnyo ate bambi ng'abadde ayaniriza buli muntu. N'olwekyo tulina okuba nga tumwenyumirizaamu n'okubaako kye tumuyigako n'abalala abasigadde. Legacy ejja ku livinga on era tusaba ebirungi ebyo by'abadde akoze na byonna bye tumumanyiko abalala bayigireko babeeko ekirungi kye bamugirako ate tusigale nga tumusabira nga tusabira n'abalala abagenzi. Obubaka bwempa aba famire okusooka mbasaasira nnyo nga nange neesaasiriramu kuba nkugambye nti abanga muganda wange Humfrey. Tusaba Mukama Katonda abeere ng'abagumya era ffenna atugumize wamu. Ffe nga bannakawempe tufiiriddwa nnyo. Nsaasira taata, nsaasira maama, nsaasira Joseph Mayanja ne ab'eŋŋanda bonna abalala ate ne bannakawempe tufiiriddwa nnyo, tufiiriddwa ddala.